General comedy, aba general comedy. Ono god of comedy. Ono god of comedy. Bali abasigadde beyita ba king nze ndi god. Okay. I'm the one who created those things. Okay. Stand up Luganda comedy. Okay. Okay. Bamu is king of comedy, god of comedy, god of comedy. Kapale pale mia. Gwe tulina nako olwalero musajja aludde okulinnya ku nnyonyi abalaka abeyuke bamukyawa. Naawe ennyonyi nazikowa nze nzigoba nozigoba. Hii nyonyi zenzigoba ne baga obusende butino. Omanyi Uganda we have a problem. Kwegamba tu excitement nene. Oli wakubira kashonga k'ebulaya nosanga bana abana abatandika ekintu bakyonoona. Niwe bashoye bulaya batulinya ku nnyonyi ate ngo okyali hot cake. Kitegeeza you have to ignore them. No baga I want to have 5 million oba 7 million oba 10 million. Okola sente meke ebweru. Ebweru nze ntera kolera 5 million kisinzira ne mabega eri nali nkozesanga koleranga 10. Naye abe UK manya abe mu America bakugoba bagamba toliddayo. Ate bangobe bakola ku immigration oli mu ssero. Omuntu atakola ku immigration atagoba mu nsi. Bino si ebyeyuga bya Africa mbo oli asobola okubeera mu government n'agamba mboyo yankola bwati nga tuli eyo mu Impalanaza mboze tajje ku airport mbo abagano yingira ayogera n'oba okola mu government ya America kasitoba nga sigwe president oba prime minister nenga just okola bino oba oli security oba oli wa police so you don't have any right. Muva walo yinza mugamba bo bakaki asagala kwogera ku bantu ngabo tishinda bwe kinyambira shoyo so tutogere ku shoba nange empye nesembedde eri yatusala show eri ekyagire osala nti saatwala budde buwanvu kulanga nalangira wiki bbiri waliwo awo omusiru yajja n'ambuzaabuza nangamba Kapale wiki bbiri zitumala yanyiiza nnyo by the way I'm sorry to call him omusiru but I cannot even mention his name because he's a promoter. He's calling himself a promoter, but it was my first time to see him in this. I love your English, Kapale. In this industry, understand it? Yes. So nani balimba nangamba we can make it in two weeks. Nangamba are you sure? Nanga yeah. I thought that he has some money. Okay. Kakati ntese mwezanga at the end of the day mugamba bring some money ali awasinika machi matama. Ngatena dolo 5 nechinyiza nnyo nembera nga nze fighting each and everything nze nokuleta nze nokola buli kimu nze nokulanga nze nokola just in 2 weeks kati show nga simanyi nera bidanti yete bamumanyi nze go bamanyi era show esala brand yange ye first ekyo kyenera bira kati labo nkola mistake omanyi ne bamukazi bwafumbirwako nabo na mbufumbo busooka kati lwe mayabaddeko mbusooka mu bwokubiri agenda beranga amanyi ekyo kola amanyi bakwata omusajja we bamuloga obulungi obubi so kati nange natomera omusiru yantomeza kati this time I'm very nankani I'm very manyi Luzungu English disturbing me at night no I'm not sharp there's word they use American English accent so let me leave that word I will tell it later so kakati nemberanga kati this time I'm very well organized nti I'm preparing this show with one art imagine I can make it in God ochitegera nyenda chikola kati sawa zona plan zenanga kanchiteke wali kubanga mukwano gwa muta Obama promoter yangamba kati yali promoter w'ekifo kibayita Beverly Hills nangamba nkwade ekifo fofiri jangu okole nkubanga mabanja gakuli bubi biki ninzija kati Beverly Hills teri atajimanye kansanga awo kifo kya mulembe nya ati Friday night ya comedy olede mulimu abantu abaliko abatandikirwako meanwhile ndikijja kunkolera era ngamba kuwola mwe nabafani banga babadde okulwange bafani mai baba bange walobe nabi batimbye nga mukaaga batimbye timbye show nebo nabo namba gamba muzizire show mujje muyange nga mukaaga December wali ku Beverly Hills kansanga mujje tuberewo ngo mugendo okulabira ani ayina who's the best who's the god of comedy okitege ababita ba king waliwo abadde bakola ku YouTube channel yaffe ne bagamba Kapale nowadays you talk a lot of English why I'm improving. Improving is very important. You know, in Africa, there is a problem of Africans. When you speak broken English, they laugh at you. I was in USA. I used to speak my broken English. No one laughing at me. Understand? So this thing is in Baganda, especially Baganda, because there is no Muchiga who can laugh at you when you speak your things. There is no Murugwa. There is no any tribe who can do that. Apart from Baganda. Ate Baganda doesn't know English. There anybody nasoma bulungi nature nemeso soma bulungi nti ebiseera ebyo government yatuyamba yali yandibadde wera kwa basomesa bagiranga mu skirt ngatwali maaso fe tula ku desk wana esooka atulewerere ali mu kusomesa atudde nganzo budde bamanya mu kulingiza era abachovala abalenzi bona abasinga okusoma kutono to kulingiza kwa tufukira ngo kulingiza government yandibadde ebiseera yaleta jumpsuit nga basomesa batukola ki ne kakati walingiza nga basomesa atobudde obusinga tene ningiza abawala ba student kato ebinemeso soma owaye abantu bebuza lwaki wagenze ku gundi ya Rema
Ebintu bya lweme ebyo ffe tuli team love. Okwanjula tebakuyise. Ne batuyise ne batuyise siru team love niga ffe tusobola kuzungira ate wali gundi tugendeeyo muzaata. Tusobola kugendeeyo omuyaayo yanga ali ku mukolo. Ffe tusobola. Soko tubire tochi. Remo suubira agenda kuwangaala soko tubire mu tochi awo. Ne bwaba tawangaddeyo no baba wangaddeyo wano muli nantuma akyaliyo. Sitesa mayanja akyaliyo. Abantu bangi babikoze ne bafumbira obo abakazi ba just babeera nga baagala mpete babeere ku ngalo embaga ey'amaanyi bafune ekitiibwa ekyo naye nga tasobola kubeera tewali nnyo combination y'amaanyi in between Lwema and Ssebunya. Lwema tajja era bw'anaabeerayo ennyo n'alwayo ojja kubeerayo for just because of avoiding news. Abantu balime gamba ate bana yavuddeyo kubanga bamawulire mutaddeko kamera oba myaka 2 oba 3 neze kyenkakasa nti Kenzo wayagaliranga Lwema ajja mukalakata kyenkakasa wayagalira wona ajja mulumba mukalakata omukazi omusajja gw'olinamu omwana tosobola butamukalakata nze kubuulira era ajja mukalakata nga mbukodyo ki mu bivulu bagenze mu trip Masaka Ssebunya eri azungana mpiso oli omuyaye ng'akola ki ng'akunkumula tekijobeerawo kyendiza okugamba ge mazima ffe tuli basajja bakuba tooki mu maaso Kapale oyogera ne bituukirira gwe lindako jjawulira nga Lwema ali lubuto lwa Kenzo ate mu bufumbo bwa Ssebunya Bayibuli egamba bw'olimala okunyaga nawe n'onyagwa ebyo Bayibuli bweto bwegamba Ssebunya era Kenzo nkusaba muganda wange genda okalakatire Lwema mu bufumbo bwa Ssebunya naye ategeere nti okubba kibi wallahi nkwegayiridde oba omuliira Bugiri oba Bugembe oba Masaka kalakata omuyaayo oyo Kapale gwefuna ddi omukyala nze ngenda funa mukazi wange ajja abadde yagenda Jordan kukola lwaki gwe seba ogenda mu America n'okola ne UK mukazi w'omusindika Jordan sinze namusindika Kadama abakazi balina choice yesi Kadama avuga nnyonyi towakana kikula Abaganda bwe buzibu mwina Abaganda kati abamukigawa bakkiriza bukkiriza Kadama gamba wow yeah it's good naye Abaganda avuga ati ennyonyi kati abakazi tebavuga nnyonyi no my wife she's not Kadamis avuga nnyonyi ko anyway tavuga nnyonyi akola mu nnyonyi bano ba flight attendant you understand what I'm saying akola mu nnyonyi era contract ndabagwando banga banyakole bangi okitegeera bakanyakola omanyi always they have contacts be bamufunire mu nnyonyi yali agenda banga biseere akola mu gundi mu Qatar Airways akola mu Qatar Airways so nenga ali best in Jordan nenga atavayo najja akola mu Qatar Airways naye ringa yola balina yamba family yakabi mukazi mugagga tekisinga okunyumira ku bakyala b'ennaku zino abakyala b'ennaku zino kalo kale bano okola katako nga mukyala otannadda sikwasaganya tosinika manyi sina gwe nkwasaganya mbadde kasabbuuni nga kadde kanayimirira ebbanga lyonna naye akasabbuuni ng'ejje kwatandise okunjo kyayo kyakatandise n'okukola ebbuba bwe nkwasa akanomika omo nga kayomba kati ne ŋŋamba kankeesonyiwa ko ngumemu kubabulayo emwezi gumu akomewo contract enaatera okuggwako akomewo awo mulemu ataddeyo Might family bakoze show nako olwaleero osuubira ki that's why I'm here nkedde nze nkole categorizing ngende ngeri gye nashembalala wala kati nkole nashembalala leero emmotoka nvuga Subaru Impreza okitegeera tabo twin tabo so kakati n'olwensonga yawombala nvugira 2 hours kakati njagala mbakolere kuba nabana just nti bakotabani bange I love them so much they are my best comedian this year so they are doing it very good baina bali creative bakola obuntu obunyumira nganzi taata nimbera inenseka lwaki abantu bagamba mbo okwacha onyomulo oli omunomulondo totandika ate kudya bintu bya moti bisi bakunze olidde ebintu bya moti tobiteeka eno olira omulondo togulya ebintu bya moti ebyo ate omulondo ddagala naye gwe ki ekikolera kale nze ka black lebo ka buntu bwe buti obwo NSC bintu byabagagga ko omugagga ne bonywa NSC ne botamira teri amanya golaba mfaanana omwenge kubanga tunywa omwenge wa bay ne botamira oyogera bya luzungu sirunga bana abanywa kitoko yeah class above ordinary obulwadde buwonya bwawona obulwadde ki sukali sukali si bulwadde gamba sukali akuluma natero mutunda kuba akuze njagala musuubuzi sukali akuluma naye kati akuze njaba musuubuzi njaba musuubula kuba government sukali wa government kachira ali kusene nyingi so kati owange kiro ya 15 era mwagala yenna sukali mulina mutunda mulina bangambi bagala genda president president ngenda muzeeyi nogenda mubuuzeeko kubanga muzeeyi Bobby yatuga agenze nyenya muti bamala okugunyenya muti fa buli wansi tulokole ki tulonde emiyembe so kati nogenda okulonda ku miyembe ng'omuntu aludde mu industry ya comedy muzeeyi yampise era yankubidde yennyini essimu nanga yiwe Kapale kubanjira ngu noli munywanyi wanje
nakulabe munyumya ne Pastor Male ne ngama naye muli bamukwano ne Pastor Male. Mukwano gwammwe. Pastor Male nze namuvaako ayina essabo ate ayina ne church. Kakati simanyi ku byonna akola kyekituufu. Olidde. Ze pastor wange ali omu Bugembe, ye pastor wange mmanyi ye mutuufu tasula abantu bigo. Naye abo bapasita mala abasigale bakuba engwala ng'olabira ddala. Ongambye Bugembe yafuna abantu ne mu nkuba. Naye ye bafuna okusooka yalinayo entandikwa kuba yalinawo abakyaki olede endiga zaali zirina okujja alina endiga 15 zaali zirina okujja teri ndiga esobola kujja ku mukolo ng'ogwo atabagoba mu kyaki. Kati baali balina okujja badiremu dates nga 6 December ku Beverly Hills Kansang. Era egenda beera na public holiday. Mukyala wana abakomyewo kubikata. Okola ogenda laba. Ajja kuba akomyewo era ajja yakomulya nga yakwata amaganjo. Nsobola okubanga naye neeyubula. Kwa kati mukazi abadde Bulaaya tali mu buyaaye. Ebbanga lyonna abaddewo myaka 2 ali eyo tali mu buyaaye. Kifa kumena abaana enjala beeruma alina mu kusente. Sente ne bazikwata n'amayenda agenda kunya abajja zimpa. Togeza n'ombuza amannya ge nja kukubira bwereero. Kati sooka ombulire emize gy'abaserebu wano bammanga. Katisi. Omuze gwa katisi gwe togumanyi. Kulemera kufiye. Muze gwe kulemera kufiye. Amulemerako nnyo. Bannange. Douglas omuze gwe kukola ki? Kubeera nnyo na naye lwaki ombuuza ebyo? Kuleeta mpalana gwe mulimo gw'oliko. Sibula abantu Kapale. Abamubeere bulungi, abagiriko, abagiraba ku YouTube channel kwe bali nnyo mubenga mukola ki? Nga musubscribinga. Musubscribinga ya kigambo kyekyo. Nga bakola ki? Basubscribinga. Kigambo kya luzungu bwe buzibu mwina. Gamba nga basubscribinga. Edda subscribing Luganda. English Luganda. Tombuzabuza kikola abaganda mwina obuzibu. Okay. Kati soko bagamba abali ku YouTube channel Celebrity Track. Celebrity Track abali ku YouTube channel. Ku YouTube amaya mustamalinge. It's okay Kapale. Say it in English. Say it in English. Abali ku YouTube channel. Celebrity Track, subscribing and watch them until when God comes and pick us from this fucking award. See you there. See you when you get there. Okay. Enaku z'omwezi nga 6 tongolo bategeeza December tuli ku Beverly Hills Kapale and a Celebrity Track official sponsor wa manyi nnyo. Otherwise for now katunonye ba celebrity bangi nnyo abali wano olunaku olwaliro. Might family olunaku lwabo olunaku olwaliro. Sort of Alan Cruz Mr. Handsome devotion camera kwali buno nnyo. Alan Cruz wendi buno nnyo tova. Pulo hallelujah. Wina Yesu mungaliza amani. Nemo njibisambwa mwe nateeka shirange n'ensala temwajja. Siri musanyufu, I am not very happy man. Mwaka girejedda mwanjibisambwa yasinga mbwa mwe temukyanjibisa simanyi bwezi. Mulogo yeyanzi bakiki. Kubanga nze mbwene bwengenze mu church ba pastor bannimba. Wulira. Nengerako mu ssabo banzi babubbi kati ndagewa. Muze ngende wa mukulu ngamba ko mtu kulinga kadumana ka butto. Ya singa nasoma sikaka nze manager wa wano. Bangamba ngeze byanneme sosoma kulingiza basomesa wulira. Government yatuyamba basomesa b'ebiseera bandi bagiranga mu ovulo ne bagiranga mu mini natwali maaso tutudde wali maaso nafe tulingiza. Ninga tuyanga ika kalibirwamu kenteekayo. Kati nali ndowooza n'abasomesa bagulya uniform nga ndowooza empale zonna za black. Kumbe banyumiza taata nanga mwana wange amuzamuzafa wulira. Nenga muli mulungi eno VIP mulyoke VIP feel at home mubenga munywa bakagenywa yabwe ya kigaggo balaba banywa focus nezindi bwatamira tomanya atagala kigaggo. Oh my god, wow, yeah, I have to go. Oh Jesus. Kali mabega abanywa kitako bawulire mulinga amashaku kumanya towakana omukazi anywa omwenge gwe page nga kuwasa mukazi nga yasoma kwanguyira omuzungu. Sorry, I'm coming for you. Don't worry, just a moment, eh? A moment of silence. You know, I'm starting with this African. You know, they don't understand English. You know, you got what I'm saying? Oh, sure. Oh, yeah. Which side from? Oh, which country from? America. America? Oh, my God. I'm also from there. No, yeah. I was brown like you, but this son of Africa. Don't ban me to become black like this, you know? Yeah, serious, I'm a son to Trump. Trump is my father. How can I lie you? I can't lie you. I'm a god. I'm a selfie. I'm a selfie. I'm a selfie. Do you understand Luganda? Good? Absolutely. Hey, well, how long have you been in Uganda? 22 years. 22 years. What are you doing here? You wanna become Uganda? Yeah.
Okay, from today, you could Nakanwaji. Okay. This is Tamale Milombe. Nice. I love English, American. You know, I've been in Boston. You know Boston? Oh, yeah. I've been there for 2 years, you know. There's Ghanaian community in Boston. Waltham, you know Waltham? Waltham, you don't know Waltham? My God. Which side are you from in Boston? Colorado. Oh, you from where? Colorado. Rwanda? Rwanda. This is from Rwanda. Right. You don't know what it is, you're fooling me around. Have you my key? Very serious. Tootsies. We're Tootsies. Massachusetts? Tootsie. Which pardon? We're from Colorado. Oh, Colorado, North Carolina. Oh my God. I'm also from there. So I can one man, let's talk English, you know. American accent, you know. Now, when Trump is living there, you know, in He'll be leaving very soon. very soon. Very Museveni is still staying here. Give it some time. Some time. Well, you are very lucky you're changing president every 4 years. Here, no changing. Squeezing balls, no time. In America, there is tear gas. Oh, yeah. Tear gas in America there? Here, too much tear gas. Are you ready to blow? That's why you have big nose, because we are swallowing the tear gas. And then big as we do get a civil again. So whatever I'm saying, I don't understand. It's influence of alcohol. You know, here too much in beggars. They know who's bagaba ko ku dola bagaba ko dola mukaka kute musawo kolaka bo badoko zao ndo sa abantu twagala katuyo kagenda mugenda akola yoki kulino kululierere wano wonna kati be baba kuloka kati kano ke matufali agajja bidye mabega bikonwa. You see how we do it in Uganda? Do you have any some dollars? jangu mbu jangu dollars? No, I'm missing. I was in America, but I've never seen dollar before. I don't see it. Do you have it? Uganda current? Don't give, keep it. I don't want this. You cannot even buy poison, can kill someone. Thank you. Come on. Is there anything for me? No, you don't understand. You know, I went to school. This English, I paid school fees. I don't want to spoil my English without anything. So, you can tip me, I tip you. Very poor, no money problem. I have wet people. You see, are you in love or just sister and brother? This is my mom. Your mother? Really? Same size? I'm the mother, that's my son. Is your son? Can you imagine? Wow, yeah. How old are you yourself? How can you be his mother's son? Can you imagine? I'm You 24. look like 40. I'm 24. 24? With this old man? Oh my God. Wow, yeah, thank you. Let me see. Handshake. Wow, yeah. Thank you. Photo camera? Camera photo? Hurry up. That's right. See, I've got my plaza. I was looking for you a long time. I was looking for you as well. Yeah, take a photo. Find you, huh? Yeah, man. Nakulari, eh? We are even Nakulari. Celebrity Track. Subscribe.